Supreme Muft wa Uganda Sheikh Muft Galabuzi akutidde abasiraamu bulijjo okumatiranga n'ekyo kye balina okusinga okululunkana n'ebintu by'ensi ng'ono abadde mu muzikiti e Kasangati mu kusaala okwetabiddwamu mmeeya w'e Kasangati Tom Muwonge, omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Wakiso Honorable Betty Ethel Nalwima wamu n'abakulembeze abalala. Sheikh Galabuzi agamba nti ensangi zino abantu baweddemu ensa n'empisa nga kati batunuulidde kyakwegaggawaza kyokka ne batuuka n'okubba ebitali byabwe ng'abantu ekika kino abasabye okweddako. Kiba kirungi olye n'ebitali bibyo famire yo bw'otemeddeko ettaka essente zijja kukoba ku ggwe bw'onaafa nga bazisaanyaawo. Ye Sheikh kusooka nga imamu w'omuzikiti guno asimye Supreme Muft olw'okuba kyalirako n'okulambula emirimu egikolebwa mu town council y'e Kasangati. Tukusaba ssebo Mukama waffe tukoma wano kubanga Allah tagenda kubuuza kuba wano bokka abeeyumbe gye bali. Mungu bw'aba ayogera mu Quran ayogera ku basajja abava min aqsal Madina wa jaa rajulun min aqsal Madina. Ye Mmeeya Tom Muwonge amuloopedde okusomoozebwa abasiraamu mu Kasangati kwe basanga omuli abaana abaabeefuulira ne beddiza ettaka bazadde baabwe lye baawaayo lizimbweko emizikiti ng'asabye abakulira emizikiti okuwandiisa ebintu by'obusiraamu bakulu abatwala obusiraamu mu Uganda kibitaasa okubbibwa n'okubulankanyizibwa. Asidde tukwatireko n'obuwandiike ng'ebiseera bukyali tubukwasa abakulembeze baffe ab'ensonga mu kitundu ekyo okusobola okukendeeza ku mbeera efaanaganako bw'etyo. Ye Honorable Betty Ethel Nalwima asabye abakulembeze okukolera abantu abaabalonda naddala nga basoosowaza ekyokukola amakubo kibasobozesa okutambuza ebyamaguzi byabwe okubituusa mu butale. We want to call upon all religious leaders, not only those of the Muslim faith, but every Muslim leader and every leader to see that you uplift your people. We are so proud of the Supreme Muft. The stand he has taken to see that he reminds all Muslims around that they have to protect all the property of Muslims. That one comes also to us, any leader in any position. Let's see that we remind our people that wherever you are given any role to play, you have a duty to protect that property. All local leaders, I urge you to emulate what the Supreme Muft is doing. Check on your people and ensure most of all that the property that has been bestowed and that has been put in your hands, to see that it's upon your people to see that they have that property. Please keep it and ensure it's in good stand. Supreme Muft Galabuzi yasoose kulambula poliisi y'e Kasangati nga DPC waayo Moses Musinguzi yamusuubiza nti bakukolera wamu okulaba nga batwala eggwanga mu maaso nga yatuuseeko ne ku mizikiti emirala ne mu basuubuzi abakolera mu Kasangati Town Council. Yakubiriza abayizi okusigala ku misomo gyabwe baleme kwetaba mu bikolwa eby'omukwano kuba bakyali bato nga yasimbye n'omuti gw'ekijjukizo ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Soma atuyagala bufumbo ekimu kijja kudda kini waakyo bulungi sokumaliriza okusoma ente wa myaka 2 oba 3 oba 1 maze akati ate katandika omulimu ngenda ate nfune naddako olwekyo tubakubiriza okubeera abeegendereza nnyo. Anani Ansereko yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV aga leero.